You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Karule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Omupoliisi okuva ku kitebe ky'abambega ekibuli nga mukugu mukunoonyereza mu byempuliziganya naddala ebyamasimu Billy Ndyahaki awadde obujulizi mu kkooti ku bikwatagana n'omusango oguvunaanibwa abantu 9 abaasalimbira ow'omusumba Robert Kayanja n'ekigendererwa ekyokwonoona erinnya lye. Ndyahaki agamba nti mu nnaku 3 ez'omuddiringana okuva ng'ennaku z'omwezi 16, 17 ne 18 Septemba 2021 Sserugo Peter n'abalala 8 bazze bakwatagana n'okuwuliziganya ku ssimu nga kiraga nti balina ensonga zaabwe. Mwanda Jamil made 9 calls to Semanobe Moses. The first one 9. To who? To Semanobe Moses. And received 5 calls from him. Received 5 calls from? From him, Moses. Then Mwanda Jamil made 4 calls to Baka Idrissa. Baka Idrissa, 4 calls. Then he made... No, did he receive any from Baka? No, he did not. Did not receive any call from Baka. Okay. Yes. I proceed? Yes, proceed. He made 7 calls to Mukunde Simon. And received 1 call from him. He also... Let's go slowly. Let's see. Yes. Mwanda Jamil made 11 calls to Diaz Henry. And received 7 calls. 11 calls, Your Worship. To Diaz Henry and received 7. He also made 1 call to another number of Diaz Henry. Pastor Robert Kayanja. Omupoliisi ayongedde okunnyonnyola kkooti nti bano beekubiranga amasimu buli lunaku emirundi egisoba mu 10 ekitegeeza nti and received another number. Now, I just take, I beg your pardon. I first take you to the first reference to Diaz. Yes. We know who was having which, at least from evidence. So when we are referring to Diaz, let's be specific on the numbers. So Mwanda made 11 calls to Diaz Henry on which number? Let's just capture that. On 0754
364 0754 364 578. Okay. And received 11. And calls. Made 11 and received 7 from that number. Yes. So let's Mwanda then made one call to which number now? Yes. 0706 430. Which is 07? 0706 430 220. Okay. Did he receive any calls? He received 3 calls. Okay. Then Jamil made 13 calls to Chisache, Colin. And received 3 calls. Then he also made 19 calls to Kanene Agre Gashom. Okay. We shall read the one for Kanene. Kyokka okusooka wabadde okubagana empawa wakati w'abapuliida naddala oyo ayolereza abawawaabirwa Amfred Mwesigye n'omuwaabi wa gavumenti Jonathan Muwaganya nga bagamba nti ebiwandiiko okuva mu kampuni ya MTN ne Airtel ebikwandagana ku bano abawawaabirwa tebimatiza bulungi n'olwekyo kkooti tesaanye genda mu maaso na kubiwuliriza. Omulamuzi Adams Byarugaba asazeewo nti bituufu era balina okugenda mu maaso n'okuwuliriza Omukugu ono abireese okuva mu makampuni gano. Billy Ndyahaki azze akola okunoonyereza ku nnamba z'essimu 20 ez'abo abawawaabirwa era nga zonna ziraga nti ebiseera ebisinga bano babadde bakwatagana mu kiseera ekyo. Omulamuzi ayongeddaayo omusango okutuuka ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokusatu omwaka guno.